okufa bwe kwaleetebwa omuntu kwaletebwa muntu Adamu era n'okuzuukira kw'abafu kwaleetebwa muntu. Omulabirizi David Kapyate ng'asomba ekkanisa eya King's Discipleship Church esangibwa e Kabowa nga yamyuka omulabirizi w'abasumba b'abalokole mu Kampala mu kibiina ekibagatta ekya NAFBAC akuutidde abakkiriza okwomya okwewanika olw'ebintu eby'ensi bye bakozesa okutulugunya abalala kuba bya butaliimu. Buno bwe mukubaka bw'amazuukira bwawadde abakkiriza abakuŋŋaanidde ku kkanisa eno okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo nga bawadde ekyokulabirako ekya Idi Amin Dada eyaboggolanga ensi n'ekankana wabula nga wetwogera takyaliwo. But today, Idi Amin Dada ono obubaka abusimbuliza mu kitabo ky'Abaluumi Essula 8:11 n'ayogera ku kukkiriza naawe ekyokulabako ekya Pawulo eyali alwanyisa Yesu kyokka gye byaggweera ng'akyuse n'atandika okubuulira Kristo yazuukira. After he has been encountered with this power, after the impartation has happened, he changed to a different man. Hallelujah. Hallelujah. Wano wasinzidde n'agumya abakkiriza abayita mu kunyigiriza mu mbeera ezitali zimu okuba bagumu kuba Yesu yayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi kyokka n'akomekera ng'awangudde. He sees you. Even if 50 years from now, you are going to be. When he looks at you, he sees businessmen. He does not fear your poverty. When he looks at you, he sees preachers that are going to take this gospel internationally. When he looks at you, he does not fear. He sees you. He sees a future in you. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.